ekintu ekiyitibwa obusiyazi kifuusa obusiyazi ku internet kuno. I think nali nkyogeddeko and this is going to be my second time okukyogerako. Ndwawo okwogera ku nsonga but ensonga gye ndaba nga nange yinza okunyongeramu with my family mba nina okugyogerako. Njagala mugerageranye mu abantu mmwe abasiyazi oba abagamba nti mulina feelings z'obusiyazi. Njagala mulabe ebisolo ebyo kuba kati ffe abantu twayonooneka twaggwayo. Yes, njagala mutunuulira ebisolo bino, ente, embuzi, endiga, ebyo byonna mubitunuulire. Mutunuulire ebinyonyi, bantu mmwe mwe Katonda be yawa amagezi okusinga ku ebyo ebintu. Njagala ompulire nti wasanze ente ensajja ngeri ku nte ensajja ginnaayo. Njagala ompulire nti wasanze ente enkazi ngeri ku nte ginnaayo. Njagala mutuule mufumuutirize muvemu ebyo bye muyita feeling nga baba manipulating kye kigambo mu mutwe gwammwe. Teri muntu azaalibwa nga musiyazi. Yes, abantu abasinga tuzaalibwa nga tuyinamu genes z'ekisajja oba ez'ekikazi. Because for me, when nali nsoma engeri gye nakula nnyo baana abalenzi I don't know ndoza nembeegomba nnyo lifestyle yabwe what and what. I think nzijukira mu secondary yange nali tomboy awedde emirembe. I want to wear these track pants. I want to wear kukuba balance. That's what I want. But I never nti mbeerawo neegombe mukazi munnange because that is not even a feeling ku muntu. Feeling zaffe Katonda ze yatutondera ya mukazi na musajja. Tebangako ya musajja ku musajja. Basajja mmwe abayimirira mu maaso g'abantu n'ogamba mbu goli musiyazi and you're proud to be omusiyazi or you chose to be omusiyazi. Kitaawo ne kitaawo be bakuzaala. Gw'oli mwana wa musajja wava mu kabina ka musajja ne musajja munne. Si mukyala yakuzaala. Mukyala takuzaalangako. Basi ng'oba olina amagezi amatono n'okitegeera nti nnyoko mukazi ye yakusindika n'akuteeka wali n'akuyonsa. Katonda alina ensonga lwaki mu bakyala mwe yateeka n'abaana n'abawa n'amabeere abaana kwe bafeedingira okukula kwabwe. Teyabiwa basajja na basajja. Singa ali ayagala ffenna tube nga tukwatagana nti omukazi asobola okuba n'omukazi munne, omusajja asobola okuba n'omusajja munne, singa abasajja yabawa n'abaana, singa nabo yabawa amabeere. So that nga n'abasajja basobola okuba n'abasajja bannaabwe. Naye yakiwa omukyala. Nabagambye ebintu ebisinga tebiriiko kusoma. Tebiriiko kugenda ku ssomero kubasomesa. Muleke kutulugamba nti no obusiyazi it's your option. Nga leero musiru omu wansiri waliddeko. Nti obusiyazi it's an option, obusiyazi nawo it's a culture. I never had any culture nga ya busiyazi ever wa mu west oba eva mu east. Mwere muno mu Uganda oba ina jeva. Ngagamba nga tunagamba nti ewavayo batolo. Ewavayo basiyazi be babeerayo. Abantu abasinga abayingidde obusiyazi babuyingidde with manipulation, babuyingidde mu kuswala nti omuntu omu bagenda kumukako musiyaga ate okuvayo okukyogera mu bantu. Wati okuvayo kyogera mu bantu bakiswaza. Aba bavuddeyo they are so brave neggulu bajja kuliyingira. Kubanza kisinga okunnyumira ku bantu abamu abavayo ne bagamba nti gundi akola kino eno. Abo basajja balina ne families. Gwowoza oli musiyazi wodda ku mukazi wodda ku musajja. What is that? Teli kibi kibikkiriza kibi. Togenda kunnimba nti waliyo tulina okuwagira ekibi. Waliwo ekibi kye tulabirako ddala nga tekyetagisa na kusoma. Nze sometimes nsoma ku Lohani buli ku makya oba ssaawa 9 ogw'ekiro. Naye Katonda anyiigira ekibi bantu mmwe. Ekibi ekisusse Katonda akinyiigira. Kati mbabuulira. Tulina ebitone bye tukola nga abanenge adda yambala bubi. That's not even a kibi. There is no kibi okwambala obubi. There is no kibi obwenzi. Kuba abantu abasinga fena tuzaaliddwa mu batata be bakyasinza abaana obungi. Taata omu abaana 4 nga mama alina abaana 5. Kitegeeza taata yazaala mbakyala ab'enjawulo. Fenna atabana ne tukwatagana ne tubeera wamu ne tuweza ekika. There is no obubi ekyenzi Katonda yabasindika ku nsi muzaale muwale.
kiki kyozaala ng'oli mu mabega wa munno? Kiki kyozaalayo? Mulekeraawo ffe Abannayuganda ekyo kyatukuumyeko kiri kimu nti Mwami Museveni akyakwatiriddeko akatini ennyo ku busiyazi. I don't mean nti no tebuliimu. There are so many. And sometimes abantu balina mu kukyenyumirizaamu. Abasajja bali mu kusiyaga abakazi baabwe mu maka. And those ladies, they are the one ba victims abatasobola kuvayo kwogera. Eki kyatuyambye mu ggwanga lino nti tebannaba kuvayo kweteeka mu makyaki kweyanjula nti nze Adi nyanjula Gloria oba nzikiriza Gloria okuba omwami wange.